kumaca nagenda kuluza sanga 12:00 wenasanga ekisajja ekinkwata Mr. Sebunya simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange ng'ambagatira omulundi gumu mu byo planning ekyokusiba maama kireke kati eriyo nga ffe abatabalina noga banzisenga mulina nanziba naye nga tukola ki obulamu buggwawo mu bulumu bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe n'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa neebaza mwena abanzirukiridde abeewadde okufuuka maama ne taata neeyanza neeyazeeke webala akaviiri ke bayita bateka nakaviiri bakayita ekyokungulu wangi ekyokungulu ke kaviiri ate amawulire genfunye mbu mwe temwagala kuva mu eri eno bituufu kisoboka ne bakyusa kati fana tetulina kyakola nti baba basibyeko kuva mu eri eno mugaani batukyuse bebyali atya bebyali bulungi naye okujjako okuyonka kubanga amata tegabeeramu nnyo nawe genda ekikulu kugenda na mukisa nakubeera na mukisa nakwesabira nakwekwata ku Katonda ebisigadde bijja kuba birungi amina Ofcom Training Center etendekera erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya twakirizibwa minisitule y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi satifikeeti y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates n'amasomo amalala mangi. Ate nga tusomesa abakumaca abakawungezi saako ne ku wiikendi wabula gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega weewandise kati ng'otukubirako ku nooti 76 3 6 oba ku nooti 7 nooti 19 nooti 9 28 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindye Liwafu Road wezikyukira. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. SB4 Media Tuggussa Enssonga muzukulu wa Kaja yakubuuzaako kino kitundu kiringanga kyakusatu ku story ya Nakafu Lydia. Tuzze Nakafu tulabe embeera gy'alimu ekyamazima tunoonyeza ennyumba muno ebuze ekyo wakitegeddeko nti ennyumba ebuze obulamu buli butya? Obulamu bugenda bubeera bulungi.
Bebi ali ate? Bebi ali bulungi naye okujjako kuyonka kubanga amata tegabeeramu nnyo. Waliwo eyampadde emmere ngirese mmotoka ngenda kutuma bulaza akamada agireete. Yampadde akawunga, omuceere, obuugi. Waliwo obuugi bw'olina okunywa obuleeta amata. So kamada ngenda kuwa ofuneyo bogera nabo mmotoka mbuto baleete ebintu ebirimu. So nga byammwe. Naye tugezezzaako, mukulu agezezzaako okunoonya ne chairman yaluwa okunoonya ennyumba ebuze. Ate amawulire genfunye mbu mwe temwagala kuva mu area eno. Bituufu? Kisoboka ne bakyusa kati kubanga tetulina kyakola. Nti baba basibyeko kuva mu area eno mugaanye. Batukyuse. Chairman jangu. Omwana oyo asooka twali tuze ne chairman ne n'abakyala ndowooza n'abakyala naye omumanyi twogereko nammwe kuba mwe bakama baffe. Chairman, obulamu buli buti? Bulamu sibubi. Bagamba ki? So muwala waffe ngenza okwogera naye ate agamba nti katakkiriza babakyuse tubakyuse. Kiri okay kasita abeera nga akkiriza nga naafiiringa free, it is very okay. Yes. So katubanga okkiriza bino kitwadde essanyu kubanga nze amawulire gabampadde nti bali tebaagala kuva muno, tebaagala kuva mu area eno, kwe kwesitula chairman ne n'abakyala bajja batwegayirireko naye kirungi mukkiriza. Waffe kye twagala kola nga muli bulungi. Okkiriza muwala. Omusajja gy'agenda gy'asanga musajja munne buli wantu osobola okufunirawo emirembe, osobola okufunirawo biweetaaga. Naffe tetwayagala kubeera mu bitundu nga bino naye twesanga nga tuli wano era tufuniddewo emirembe. Naawe genda, ekikulu kugenda na mukisa na kubeera na mukisa na kwesabira na kwekwata ku Katonda, ebisigadde bijja kuba birungi. Amina. So muno kiki osinga okwagala mu area eno? Chairman abadde atuyisa bulungi. Ate nga atwagala kyekimu ffenna abo mu kitundu. So obadde ora toyagala kuva chairman waali? N'abatuuze abakuliraanye? Iye. Amazima omukulu ono twava luli nga tunoonya nnyumba naye ennyumba erabika okuba ng'ebuze mu area eno. So nga tugezezzaako nabo bennyini nabagamba banyambeko nabo banoonya oli munne nankabirwa nabo ne bayitaayitamu ne neiba ne tugezaako babuloka baawano n'ennyumba abantu ng'ekitundu bakiraba ate kyewunyisa ennyumba za bbeeyimu waneeno ne mubanga mukkiriza ne wano mwajjawo obuzi ne walla obulamu buyinza otambula aye tojja kuba wala nnyo n'okusinga kino ekitundu kuba walla weeziri ennyumba kirinnya weeri wabeerako mu bombe waliyo weeyogerere waliyo kireka waliyo so tunaafuna kubanze kinabadde ensinga ennyo okulwana SB4 si kufuna nnyumba mwe bagenda kusula tufune ennyumba tirisinga bena kye bayinza okukolerawo bapatitioninge kubanga ekituufu tetugenda kubeera kumwe paka abantu abeetaaga okubakwasizaako bangi. Zene sente zammwe ze bampa zimmenya njagala kuzikolamu. So listing abangi oba basiika muogo oba kiki kono yalingayo kyakasooli musobola olwana kuba bakugamba wafuuka maama nawe osobola okulwana wamanyi n'okusiba enviiri kuba tunatusasudde emyezi y'ennyumba eginaaba gisasuddwa abantu ze banabasasudde ezo muyina okusigala ate nga mwabagenda okuddamu nga musasula. Era basinga bangambye eva mu kyejo kati nawe oli maama tandika nawe okulwana okole. Twala tufuna ennyumba nga si ya bbeeyi ennyumba za muno baga nti za gitoyo wali eri ya mitwalo 2 ate nga single room ate nga nfunga ate sisula nti sente tuyinza okubasasulako emyezi 5 weginaggwayo muba musobola okwesasulira ennyumba eyo kubanga guno wagambye tetugenda kubeera ku ekyo paka nti right now tukwatirako okulaba nga tutengerawo ka business akatonotono kusasulireko ennyumba omwana abeere ng'ava mu mbeera eno ate mwatugamba nti mu mwezi ogujja ennyumba bazaagala so chance gye mufunye ate tenabana nokutuuka kiseera ekyo kubagobawo kuba mbaleete mulina kyakuzzaako bakitegeera n'abakyala ayinza okuba nga alinayo ennyumba gy'alina obanga alina waagimanyi n'abakyala tusanisa okulaba muwala woono omumanyi munange twamusanga okwo ne tufuna bazira kisaba tukwatirako okulaba nga tukyusa obulamu bwe
so tuli mu kaweefube munoonyeza nnyumba oba akayumba mwasobola okubeera nga asula ne mukwano gwe ne bebi waffe wamu n'okola nga tumutandikirawo engeri yaka bizinesi akatonotono konna katono batusobodde naye ekyomukisa omulungi akkiriza n'agamba kati eriya ennyumba nga weebuze tufune wonna tunaba tugifunye ayirwedde okugenda kyebale tukuyisiridde nga yaaganye agamba wano wemumanyi mwe muli mikwano gyange chairman atumanyi so nga kimubeeredde kizibu okusalawo okuva mu kitundu nze nganze neyanziza omukisa ogwo kubanga na wano wenyini yagenda okujjawo nga tamanyiiwo era nga tali si mukwano gwaffe kati negyogenza awalala nayo ojja kufunayo mikwano gyo ate era ojja kwagala toyinza okwesanga ng'ate wakuberera walungi n'okusinga wano woolowooza nti walungi okiwulidde okyusaamu olaba okyusaamu oyinza okufuna ekirungi ekisingako ate tugenda kufuna nnyo wala nnyo ogenda ba within ngosobola n'otambuza ebigere n'ojja njagalanakabirwa naye honorable naye amanyi ebigenda maaso babiwulidde wano mwagalawo nnyo lwakuba mugamba nti wemukulidde wali abantu bamwe ne maama ali wali eri kumpi n'ennyumba ekituufu nakugambye onoonyeeko wafunye gyetuba tusasula nyumba gyetwadde tufunyeeko awo emmanju naye kyemmanyi amazzi gabeera tegatuuka mu nju jasi gabeera gakuma bweru abantu abala abakoye ebyamazzi nange kenyini nakoye ebyamazzi eri mmwe onaleba amazzi gogaagala sigamba nti ngaagala kubaye twasobodde ofuna so mujja kukkiriza okugendako ewalala si wala nnyo era wayinza bbanga kireka bweyogerere oba mbuya awo tuteekeko babuloka tisi bafune within nze nwana nnyo nga bwe nabagambye tufune ennyumba nga musobola osulawo ate nga mukolerawo mukole njagala mbabuulire kati amazima olaba honorable titwagala kubasasulako emyezi niwegiba 5 tekiboneka business wagaa nti gwe business gyosobola okukola manyi okola afkex capati ez'okunnyika mandaazi chips biki wakati bwe tufunayo ennyumba nga waliyo akazigo ne tugulayo fulampeni kidomola ky'obutto tugulayo bokisi y'eŋŋano amanda masigiri ne tumanya nti kati onale bajja kukira ku makya akole ebyokulya mama w'omwana naye ne muyiiya kuba mwegatta ababiri mwafuka kati ba Luganda bwe mwegatta ababiri temusobola lemeredwa tumanya nti tufunjayo akayumba kaffe ka mitwalo nga 15 oba 12 nti gino emyezi ginagenda okuggwako nga mazima musobola okwesasulira so kirugenda okugendako n'abakyala tuyambeko abantu bano bagambye basobole okukwata abantu abasanga bali babiri tusaba baleme kweyawula bongere okukwatagana ennyo buli mwasobola onnyiza munne n'ebirala nga asonyiwa munne obulamu agenda otukwatirako waliwo n'omulala labayita oli omwana mutumba genda omuyite gwe mwennyini waliwo omukyala nze kale sigamba nti ki omukyala oyo alina ebigambo byagenza ayogera nampitaka ng'abigamba omwana oyo naye nga nange kyeŋŋamba omukyala oyo yaliriddawo nga Lidia ali mu ddwaliro ebintu ebyo ye agenza anjogerako enfunda eziwera wera nejjo lwennyini weyanjogeddeku nayagadde ogenda mubuuze maama kyennyo kyonninako kati nsaba omusonyi mugenda kola honorable nze nkuyita honorable nanjawukane noono ebyo nabibagamba bijja kubaawo naffe bitutuukako naye asirise teyekitundu kale ate honorable tayomba kitegedde muleke kasa tugenda muyite waliyo ebintu mugenda mubijjeeyo so kyetugendako tugenda ku simanyo babuloka tugenda bajjawa bani babuloka tujja bafuna babuloka tujja bafuna sasa tuli mtundu lwa chairman nange nabe manyi kati buli mwaja sole nkesi jasude tuyaka kamitwalo nga 12 15 utasuka 15 tugenda kukikola tulabe chairman ajja tuyongera tuyambako kuba nyagala bana babagenze era tulabe chairman wayo amanyi tulina abantu betulese mu kitundu basolo basave emmere gye twali tubaletedde tugibalekere wano batujje tubeera naye kati mugenda kulya kibagire waliwo omukulu yatuwaddeyo omuceere akawunga waliwo yabagala kubireeta kila 25 waliwo obuugi bwolina okunywa okufuna amata omukulu yanganya okumwogerako erinnya naye ng'akolera eyo mu Kisenyi alina ekiduuka kitunda buwunga
bwe bityo so ye yagambye kakuweeko mulyeko n'abakulu abalala batuwayo ku kasente ab'enjawulo bangi nnyo tetusobola basoma kuba bo bangi nnyo so akasente ko weekali wetufunira ennyumba wetugisasulira netugiseetinga okitegedde nenga ebyo byali atya bye byali bulungi omuleseyo naani tewali genda okuuma omwana bayinza okutubbira omwana basobola mubba baneiba we bali omanyi ki webaze ku bantu webaze ku bantu abatuwaddeyo ku buyambi wabbo bangi mulimu abatuweerezayo 2,250 waliwo ab'ekumi mifati yatuwa 8 waliwo omukyala yatuwa 7 nona namutegeera so kati nakati wono ndi musanyufu mu mutima andi ndi mukakafu nti netwana tufunye ennyumba tusobola okusasula emyezi ddala egiwerako ne kutandikawo ka bizinensi so twebaze ku bantu abo nebaza mwena abanzirukiridde abeewadde okufuuka maama ne taata neyanza neyazeeke webala akaviiri ako kebayita batya kana akaviiri wakako bakayita batya kiswahili bakayita ekyokungulu wangi ekyokungulu ke kaviiri genda leero omwana waffe anyway SB4 Media Tuggussa Enssonga kitundu kyaffe ekyokubiri tufunye ekyokusatu tufunye babuloka bagenda banga tuyambako ate tuve mu area eno kuba yo area ennyumba ebuze so abadde ebuuza bannange ali atya Nakafu ali atya embeera gyalimu yeeyo bebi ali fine tekote tumubuuza obulumi naye temanyi bwakendeera bwali bungi nnyo nga twakava mu ddwaliro naye we twali tuva mu ddwaliro batuwandiikira eddagala so nanoonya eddagala eryo kwolwo olunaku nendireeta lyali lingiko simanyi bafumita simanyi bakola biki naye ndimuleetera nagenda okuddamu kuba naliwo paka saa 3 ez'ekiro obulumi nga bukendedde so bumuluma wakola nesi bwe bulya ajja kutereera so tulinde tufune ennyumba kyamanyi by tomorrow tujja kuba tumaze okufuna ennyumba kasabakkiriza ndi tetubanenya omanyi egyo emyaka gikyali mito nze nange banzije wajjajjange abantu alata okumperera bantwala eruzire wa bulo wange kasagala temumulekawo neŋŋaana so ebyo emyaka gikyali mito alabanga okulekawo society mwabadde mikwano gye wabadde agenda wali wajjajjo ne bakubamu ku lwali alabanga okuvamu erija kimuzibuwalira naye nga ajja kukigumira bwe bulamu kati obulamu butandise okubeera nga ate bweyongera mu maaso nina kenkubuuzizaako nga tujja tukubuze ku balabi bakomentinge Nakafu bwe yafuna olubuto Nakafu osununu ya story ye agamba yamanya taata we nga maama ali mulwadde agenda kufa naddamu amulaba omulundi ogwokubiri okuziika maama kitegeeza yakula naye tamanyi abantu abamu nawulirako ombu omuntu ayinza okufuna ebintu ebimu challenginga mbulamu kati nga olabeera maama Nalumansi bwe yatugamba lwakuba nti oba tumanyi kika kyo na famire twatuuka mu ddwaliro mulongoosa nga talina nnamba ya famire yonna gy'amanyi era nafuna ebirowoozo bingi ne ngamba omwana ono singa tadda nga bagamba batya Sonko yamusse omwana we n'ebirala kati taata gyali aveeyo ajja tutuukirire ajja alabe ku omwana amanye kikawo wabanga taata w'omwana gyali ng'alaba akatambi kano tetuna nowova tetugenda kukusiba tetuna kye tukwagaza jangu otulabe mu buntu tukumanye nti yono taata w'omwana ne Nakafu amanye nti yono taata w'omwana wa mwana wange andi omanye ne tugenda okubateeka musobola n'okutandikirawo obulamu ate ne muzaalayo n'abalala kubanze kasita namanyako eriya ze yaŋŋamba omanyize ntambula wano ntambula abantu bamanyi bitundu binataka osuula enkese okunoonya ku taata w'omwana okusinza ku kiki nayita mu ddwaliro neŋŋamba ate n'omwana ono naye tomanya ayinza obbona naye nga tamanyi kika kye nataka osuula enkese okunoonya ku taata w'omwana mu bulungi era n'akasente ke nakozesaawo katinitini nengenda nga communicatinga n'abantu bange we batyo era taata w'omwana tomanya anyinza obba natera okutuuka waali so bwe tumufuna ajje lwakuba anyinza okufuna obuzibu omukonvinsinga ossembeera wendi awo naye njagala mugumye ennyo nnyo tewali kiriwo kyonna mumanya se mu bubi teri agenda musiba teri agenda mukola teri agenda kusiba naye jjangulayo ku mwana wo ekirungi nti omwana mulamu omanye ku walabe ku zadde lyo tumanye naffe tukumanye n'abantu bakumanye kuba kati bano abantu yes bayamba Nakafu bayambye omwana
naye nawe kenyinyi bakuyambye so okujja newebaza no ku bantu nomanya n'omusaayi gwo so byebyo SB4 Media Tuggussa Enssonga tusisinkanye ekitundu kyaffe ekyokuna era bulungi weeraba Tuggussa Enssonga.